Omulungi wena nkuwaniriza ku Faali TV UG. Ngenda kusaba osubscribinge ate osharinge video eno. Faali TV UG. Nyingidoko n'amawulire ga Evelyn Namulondo bambi. Kaswiri bambi kano kaana kawala. Kakwanonye Karema Namakula era mwena mukamanyika Evelyn Namulondo kanalungi. Ndozo balengera omukwano Rema Namakula amukolede birthday party mu makage. Mukwano nako lwaliro ebadde birthday ya Evelyn Namulondo era muyozayoza happy birthday Evelyn Namulondo. Evelyn Namulondo mukwano nnyo gwa Rema Namakula era tamuva kunia amubeera ku lusegere ba mukwano nnyo ekitagambika ne Evelyn Namulondo. Rema Namakula amukoledde birthday party ebadde yakabi nnyo maka ga Rema Namakula olunaku olwaliro bambi amukoledde birthday yakabi nnyo birthday ya mutawaana nnyo ebadde scientific ebadde maka ga Rema Namakula. Evelyn Namulondo ono era ba social media in-laws abasinga bamuyozayozezza. Ba social media in-laws bagenze ku page ye ne bawandikayo obubaka obuyozayoza Evelyn Namulondo. Bangi nnyo abamuyozayozezza kosa ba blogger. Evelyn Namulondo ni muntu wamaanyi nnyo naye ng'ekyamaze okumanyika ennyo babeera nnyo ne Rema Namakula. Ndowooza ebifaananyi obirengerawo ebya birthday party ebadde scientific. Tekubaddeko bantu bangi naye ng'ewedde ebadde nungi nnyo era bambi Evelyn Namulondo nkuyozaayoza amazaalibwa ago amalungi. Mukwano sookuweereza comment naawe ng'omuyozayoza bambi muyozayoze kaana kawala kano kakwano ka Rema Namakula kanalulungi ke bayita ka Evelyn Namulondo. Mwana muwala ono muwala mulungi nnyo wabula basinga kumumanya nnyo engeri gye bakwatagana ennyo ne Rema Namakula. Jjukira Rema Namakula mabegakaawo yazaala era bambi mwana muwala ono y'omu kubaali ku lusegere lwa Rema Namakula. Kino kiraga nti ono ye mukwano gwa Rema omutuufu oba ono gwe bayita omuntu nga mukwano gwo omutuufu. Kuba omuntu nga mukwano gwo ebyaddala abatakuva ku nniya. Buli kikutuukako kyonna muba mukikwasaganyiza wamu, muba mukitambuliza wamu. Oba kituusewo kitya aba kumpi naawe. Yensonga lwaki Evelyn Namulondo mukwano nnyo gwa Rema batandika dda okuba ab'omukwano. Era Rema Namakula ategeezezza nti nno akoze birthday party okwebaza Evelyn Namulondo okumubeerawo mu bintu bingi nnyo bambi kamubeereddewo nnyo. Rema Namakula agabi mwana muwala ono amubeereddewo nnyo era abasinga beebuuza lwaki Evelyn Namulondo ne Rema Namakula bakwatagana nnyo. Rema Namakula ategeeza nti nno Evelyn Namulondo yamulabamu ekintu eky'enjawulo kyeyali talaba ku mikwano gye emirala. Evelyn Namulondo mukwano gwa Rema. Abasinga bamuyita Evelyn wa Rema. Olwokubanga bamukwano nnyo ne Rema Namakula bambi amukoledde birthday party okumwebaza ebirungi byazze amukolera. Rema Namakula yakoledde Evelyn Namulondo birthday party kuba olwaleero gabadde mazaalibwa ga Evelyn Namulondo. Gabadde wali maka ga Rema Namakula gabadde scientific abantu tekubaddeko bangi. Birthday party ne muba temuli bangi tekyetaaga mugogonolo gw'abantu kweyibwa maka ga Rema okakasa nti okulabika nga bagamba nti ebadde birthday party nedda. Abantu ne mubeera abantu nga 10 era birthday party eno bagijaganyiza wamu okuli Rema Namakula kossa ne Evelyn Namulondo kossa n'omwami wawaka omwami omulungi gwe bayita Dokita Amza. Mu maka ga Rema Namakula birthday party webadde ekwagiza ebadde ya Evelyn Namulondo. Olunaku olwaliro gabadde mazaalibwa ga Evelyn Namulondo. Ba social media in-laws bonna bambi bamuyozayozezza basingizidde ku page ye ne bamuweereza obubaka obumuyozaayoza Evelyn Namulondo gwosobola okuyita Evelyn wa Rema. Faali TV UG mukwano ngenda kusaba osubscribinge munayo gabadde mazaalibwa ga Evelyn Namulondo. Stay on YouTube platform ojja kuba tosubwa kintu kyonna kasitona subscribinga ku channel yaffe ya Faali TV UG. Ojja kuba tosubwa video yonna enaaba eterebwayo. Musubscribinge ate mu commenting mu sharinge video eno
mweraba happy birthday Evelyn Namulondo.